Okuwulira omusango oguvunaanibwa ssentebe w'e Masozi Bukasa Bweyogerere Edrisa Mukasa kutandise essaawa 3:30 ez'okumakya ng'ono avunaanibwa n'abantu abalala okwokya ennyumba n'okwonoona ebintu bya Hanifa Namatovu. Ssentebe ono era alina omusango omulala ogw'okukabasanya omutuuze we Lydia Tushabe. Ssentebe ne banne basabye okweyimirirwa kakalu ka kkooti okutabaweereddwa olw'omulamuzi agubadde mu mitambo Joyce Kavuma obutabaawo nga n'omuwabi wa gavumenti abadde taliiwo bwe gutyo ne gwongezebwayo okutuusa nga 18 omwezi ogwokutaano. Ssentebe Mukasa bw'abadde addizibwayo mu Kaduukulu ategeezza nga bw'atalina musango gwonna nti zino mpalana za ttaka na byabufuzi. Tulina emisango bali bajja batwesibako balwadde basirimu babakebera obulwadde bubaluma ffe tetuli balwadde besibako ffe mwe twabalepinga nze nina bakazi bange sisobola kukwata mukazi mukadde wa myaka 36 baagala ofiisi chairman w'ekyalo naye abantu abo engeri bo gye balina ssente nti balina n'ababawolereza bangi bafuba okulaba nga emisango bagivuluga kati tusanze mu kkooti baagala beeyimirira kyokka nga balina emisango emirala eminene. Hanifa Namatovu gwe baayokeza ennyumba ategeezezza nga ssentebe waabwe bw'alina ekibinja ky'abavubuka abamenyi b'amateeka ng'abatuuze bangi batuusibwako ebikolwa eby'obuliisamaanyi ssaako okubabbako ebintu byabwe nga yenna agezaako okubaloopa obuyinza bamutiisatiisa okumutuusaako obulabe. Banjokera ennyumba n'ensigala nga sirina wadde wentandikira. N'olw'embeera eyo twekubira enduulu oba gavumenti evaayo etuyamba oba afande Kayuura awuliriza asobole okujja atuyambe naye tuli bubi bagenda tutta tumalawo. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.